obudde tujja kukozesa butono biizinillah. Yagadde tutunulewo ku bigambo by'omu ku banene ba umma eno ayitibwa Abu Bakari Siddiiki radiyallahu anhu. Oyo ng'oggyeko bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala teri amwenkana mu basigadde. Ng'oggyeko bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala teri amwenkana. Owekitiibwa Nabbi Muhammad yagamba nti bw'oddira imaani ya Abubakari obw'omu bwe n'ogiteeka erudda, n'oddira imaani yaffe abasigadde ffenna naye n'ogissaaki erudda, ng'obiteese ku minzaani, tetusobola kumwenkana ffenna. Tetusobola kukola ki? Kumwenkana. Tebolaba Muhammad ibn Ali yagamba nti man lam ya'rif fadla Abi Bakari wa Umara faqad jahila sunna. Yenna atamanyi ikwatagana na Abu Bakari Siddiiki radiyallahu anhu ne Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu nga tomanyi byafaayo byabwe na nkizo yabwe mu umma eno, kituufu obusiraamu bwo oba weetaagwa obwekenneenya. Kubanga ab'enkizo gye balimu ndala nnyo, naye ate Abubakari musukkulu mukwani ku Umar. Arhamu ummati bi ummati Abubakari, bigambo bya Rasulu sallallahu alayhi. Washadduhum fi amrillah Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Asinga okuba omusaasizi wa umma eno si mulala wabula Abubakari Siddiiki radiyallahu, ate akwasisa amaanyi mu mateeka ga Allah oyani Umar. Hena bwe kityo olwotategeera busiraamu bwo gye buva, kizibu okubeera ng'otebenkera nabo, kubanga oba tumanyi gy'okola ki, gy'olaga. Hena bwe kityo Abubakari Siddiiki ebimukwatako bingi, naye ng'era mulina okutegeera nti ye musajja mukulu eyasooka okukkiriza obubaka bw'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Basajja abakulu, bwe tugamba nti basajja bakulu, kitegeeza nti waliwo abaamusooka naye nga tebali mu baki, mu bakulu. Tegereka bulungi? Ate era waliwo abaamusooka nga bakyala. Tulimu nga Khadija, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ava mu mpuku asooka omwaniriza yali ani? Khadija binti Khuwailid, era ye obubaka n'abukkiririzaawo, yabwaniriza. Tulimu tegeeza nti abamu baakola ki? Mu baasooka. Ne kati mu basajja abakulu Abubakari Siddiiki radiyallahu anhu ayina afuna ekyengera ky'okubeera nti muwala we yafumbirwa emunyenye ya umma Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era olunaku lumu babuuza Rasulu sallallahu alayhi wasallam nti bantu ki, muntu ki gw'osinga okwagala mu nsi? Yagamba nti Abubakari Siddiiki radiyallahu, nabaga nti ate ani gw'ozzaako? N'agamba muwala we Aisha radiyallahu anha. Kati oyo eddaala lyalimu lirye. Tegereka bulungi abitiibwa bakkiriza. Kena bwe kityo yatugamba ebigambo bino, agadi dhulumatun khams wassuraju laha khams. Ebizikiza bimeka? Bitaano.
n'ettaala zaabyo nazo mmeka? 5. Bw'amala okutuwa ebitaano ebyo n'atandika otutemera n'atugaa ekizikiza ekisooka hubbu dduniya dhuluma. Mwana Adamu okwagala edduniya kiki? Kizikiza. Edduniya tujagala ate ng'era tukakatako okubeera nga tukola ki? Tujagala. Naye enjawulo eriwo, tujagadde tutya? Kuba teri atakola ki? Alajagala gyali? Naye tujagadde tutya? Wanga nnyini nsi Allah yagamba nti wabtag fima ataaka Allahu daara al-akhira. Edduniya tuteekeddwa okubeera nga tugyeyambisa mu mbeera y'okuginoonyaamu ki? Enkomerero. Kati mu kuginoonyaamu enkomerero tuteekeddwa okubeera nga tukutuukaana n'ebivunaanyizibwa byayo Allah byakola ki? Byayagala. Nga mu kujagala ennyo tolina okukulembeza takwa. Tegereka bulungi? Tujagale mu mbeera y'okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. N'atugamba Allah azza wa jalla, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Oyo n'ayagala ensi n'ebyokwewunda byayo ng'alabira ddala ateekeddwa kuŋŋaanya bukuŋŋaanya, Allah tabaraka wa ta'ala ensi eyo agimuteera n'afuna buli kyakola ki? Buli kye yeetaaga mu yo. La yubkhasun, taseerebwa. Allah akola ki? Agimuteera. Lwaki? Nti ye omulimu gwe kukola ki? Kuŋŋaanya. Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'atugamba ya'ti ala an-nas zamanu la yubali al-maru ma akhadha minhu min al-halal min al-haram. Mulembe gugenda kutuuka ng'omwana Adamu kukikwatagana n'ensimbi yakuŋŋaanya buki? Bukuŋŋaanya. Kati yeetaaga tegeera afunye halal oba afunye eki? Haramu. Ye kasita abeera nga awezezza ki? Ensimbi. Senga gwe mulembe gwe tulimu olwaleero. Oli akuba munne ennyondo lwakunoonya ki? Oli alyazaamaanyiza gundi mu kintu bwe kiti. Obubbi bw'amataka bususse, obubbi bw'ensimbi, naye byonna bibeerawo baana Adamu kubeera nga bajjuza dduniya mu kifuba kyabwe okusinga eki? Akhira. Naye nti awamu n'ebyo byonna ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ku nkomerero omwana Adamu tagenda kubeera na mugabo gwonna okuggyako ekiki? Omuliro. Kena bwe kityo edduniya eno buli tubeera nga tujagala tulina okugiteekamu okukulembeza omulezi waffe yakola ki? Eyatutonda. Isa alayhi salam yagamba ebigambo bino. Nabbi wa Allah wa 24. Yagamba titwalibu dduniya mithlu sharibu ma'ul bahri kullama zdada shuriba zdada atsha hatta yaktuluhu. Omuntu anoonye nnyo edduniya alinga bw'olaba omuddo agudde mu nnyanja. Mwana Adamu bw'agwa mu nnyanja tasobola kukkuta mazzi ga nnyanja n'otya nti ng'akoze eki? Agamusse. N'annyonnyola amakulu ag'omunda nti omuntu anoonye nnyo edduniya alinga bw'olaba omuntu anywa amazzi ag'omunnyo. Bw'onywa amazzi nga galimu omunnyo tegasobola kubeera nga gakumala nkalamata, kubanga guli guba muki? Munnyo. Kajjoko ate okunywa amangi at the end of the day oyina kukola ki? Kufa. Kana bwe kityo omunoonyi bwa dduniya bw'atyo bw'afaanagana. Tasobola kubeera nga agikkuta ddi ng'amaze kutebenkerera mu nsonda nnya. Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'asaaminga apo ebigambo ku nsonga eyo n'agamba law kaana
ibn adam wadiyan min dhahab labtaga thalith. Mwana Adamu ne bwalibeera n'ebiwonvu bibiri nga bya golodi ajja kwetaaga ekyokumeka ekyokusatu. Tasobola kutebenkera. Tunaye olwairo osanga ogenda osanga omwana Adamu ng'alina obwetaavu bwa mitwalo 5. Allah n'amugonnomolako emitwalo 10 ate ne yeetaaga ameka 2. Kati bw'atyo omuntu bw'afaanana. Kati ne bw'olibeera ne 2 Rift Valleys of gold ojja kwetaaga ekyokumeka ekyokusatu. N'atugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagati wala yamla jawf ibn adam illa turabi. Teri kikusa lubuto lwa mwana Adamu okujjako eki ettaka. Omwana Adamu akkuta ng'amaze etteekebwa mu ntaana. N'atugamba nabbi waffe Muhammad nti wayatuuba Allahu ala man taaba. Allah addiramu oyo yenna aba akoze eki aba yeenenyezza. Kayina bwe kityo hubbu dunya dhuluma. Okwagala edduniya kiki? Kizikiza. Wassuraju lahu, ettaala y'okwagala edduniya attaqwa. Kutyani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Buli lw'omukulembeza bino ebisigadde obikola ng'obikolera ku nniya entuufu ey'okutyani Allah. Ne buli otamukulembeza okola buli kyonna ky'okola ki? Kyoyagadde n'akoola Allah tabaraka wa ta'ala aga nti ya ayyuha alladhina amanu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum mutye Allah wammwe mu bukakafu bw'okukola ki? Bw'okumutya. Ate nga buli obeera ng'omutidde wallahi obulamu butambula. Allah ategeeza mu suratu al-Anfal aya 29 naruga yakoola abakkiriza laga nti intattaqullah bwe munaabeera nga mutidde Allah wammwe tabaraka wa ta'ala yaj'al lakum furqana ajja bassizaawo enjawulo okwawula wakati w'ekirungi n'ekiki n'ekibi. Wayukaffiru ankum sayyi'atikum atusanguleko amadhambi gaffe eri sheriya takyagala. Wayagfiru lakum ate atusonyiwe. Kayina bwe kityo bingi bye tufuna singa tukulembeza okutyani Allah tabaraka wa ta'ala. Waman yattaqillah yenna abaatiddani yaj'al lahu makhraja. Allah tabaraka wa ta'ala amwanguyiriza obufulumiro, amuteerawo obufulumiro. Wayarzuquhu min haythu la yaktasibu, n'amugabirira mu bukadde kaba tasuubiriramu. Tamenyeka nnyo lwaki? Nti akulembeza okutyani Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Umar radiyallahu anhuma yayogera ebigambo n'atugamba man taqa rabbahu, oyo yenna atya omulezi we Allah, wa wasala rahimahu, n'akuuma eŋŋanda ze mukakafu bw'okuzikuuma, usi'a lahu fi umrihi, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumwongeranga ku buwangaazi bwe. Ekisooka ajja kumwongera obuwangaazi. Ekyokubiri wathara amaaluhu, ajja kumuyinjiwaliza emmaali. Ekyokusatu wa ahabbahu ahluhu, ajja kumwagazisa abantu be. Lwaki? Singa aba akulembeza okutyani Allah tabaraka wa ta'ala. Kayina bwe kityo ekibeera nga ekizikiza ky'okwagala edduniya kutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Natugamba ensonga ey'okubiri wa dhambun dhuluma, okukola amadhambi kizikiza. Ab'ebitiibwa tugezeeko okwewala okuyitiriza amaki? Amadhambi.
kubanga buli omu wali amanyiwo wawangalira mu gakola. Enjawulo ebeerawo nti ono akola lino oli akola liri. Mulimu ate abakwatagana ne beegatta ku ddyo, siba kiri? Naye nga buli omu kyakola akola ki? Akimanyi. Ti amadhambi kizikiza, ate gagenda kukufuukira ensonga nga you are working day and night ng'olina goolo, era goolo yo yaki? Kusisinkana Allah akusasula ekiyitibwa ki? Ejjana. Naye at the end of the day Allah tagikuwadde, naye nga watakabana. Kati weebuuze, all along mbadde ntakabanira ki? Osomye nnyo, obadde osiiba mu bitabo, n'osuzaako n'ebigere mu mazzi, nga goolo yo yakuyita. Ku nkome bage nti tokoze eki? Toyise kinakuwaza. Obudde bw'otandika okubwejjusa nga walafuubanira bwereere. Kayina bwe kitone kino bwe kiri. Otobye nnyo, otuuke ewa Mukama Katonda wo ng'akusiimye. Naye enkomerero tosiimiddwa, oyingiziddwa ki? Omuliro. Okwejjusa kujja kubeera kunene. Twewali amadhambi mu butono bwago ne mu bungi bwago. N'atutegeeza Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, n'atugamba nti wassuraju lahu, ettaala y'okukola amadhambi at-tawba, kwenenyezaani Allahu tabaraka wa ta'ala. Naddala mu mwezi guno gwe mulimu oba gwe tulimu ogw'ekitiibwa, kuyitiriza kukola mirimu miki? Mirungi. Kola tawba ng'okakasa nti bwe mbanga nina kye nali ninako wenkiterese, nga bwe nnaawa amattuka mu mwezi guno sigenda kukiddira, nako kabonero akagenda okubeera nga kalaga okusiiba kuno kubadde kuyimiridde. Naye okubeera nga okusiiba kuno tekugenda kukuyamba ng'olina wali osibidde, ate bwe guggwako otandiikiraawo, era beera nga naawe weekuba muto kyotegeere nti ddala mu butuufu mbadde ntawaanira ki? Bwereere. Kubanga bagambye nti ku nkomero ya byonna la'allakum tattakuun. Kati gweyo takuwa gy'ofunye ayita kuzzaayo mu bye wali olimu mabega, wabula ekwongera mu ki? Mu maaso. Naye kati eyo bw'ebanga ate ekuzzaayo mabega, munnange oba tewagifuna. Kalina kubeera nga tawuba gy'okoze, tawubatan nasuha, eya sikyakola ki? Sikyaddira. Kubanga Allahu tabaraka wa ta'ala ye akulindiridde n'emikono emyanjulukufu mu mbeera yonna gy'oba ojjiddemu. Oba obadde mushiriku, oba obadde otuga abantu, oba obadde okola ki, oba obadde mwenzi nga bakuyita ssaabenzi, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kukwaniza n'emikono emiki? Emyanjulukufu. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, beera ng'otegeeza abaddu bange abo abayitiriza ennyo okwonoona ku myoyo gyabwe, la taknatu min rahmatillah, tebakutukanga n'okusuubira okusaasira kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu tabaraka wa ta'ala mweteefuteefu okusonyiwa buli kye wakulembeza. Kati bw'obanga ojjuziza nniya y'okubeera ng'olongoosa, naddala mu kiseera kino kye tulimu, beera nga okakasa okulongoosa kwo, nga okulongoosa kwonna kw'olongoosa okomyewo ewa Allahu ng'olinga omwana omuto akoze eki? Azaaliddwa. Kijja kuba kya nnaku ng'omwana azzaakula n'ava mu kuzannyira mu nfunfu, n'ava mu kulya eminyira, n'ava mu kukola kino, ate bw'amala okukula alina omusanga ng'ate mu nfunfu mwakola ki? Mwazannyira. Era nabuga nti obwongo bulina we bwalookingira. Kena bwe kityo naye bw'otufaanana bw'otyo, obadde mu ssomero olwaliro ng'oli mu kutendekebwa, kati ate tulowooza nti oyise olina ku yunivasite, aye tukusanze ng'oyiga buyizi kuwandiika. Allah waffe tabaraka wa ta'ala asonyiwa buli ki. Kyobola nti mu miryango gy'ejjana mulimu baabu tawuba.
Tolimu kikulaga nti abaana Adamu bayina kuwangalira mu mbeera ey'okwonoona. Sibagule kullu bun Adamu khatwa. Naye ate omusobi omulungi oba omukozi w'ebibi oyo ate yandibadde omulungi ategeera nti asobeza n'akola ki? Ne yeenenyeza Allah we tabaraka wa ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu anhu ategeeza ebigambo bino nga bya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naga nti walladhi nafsi biyadihi, ndayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye, law lam tudhnibu, singa abantu be natonda Allah ngagamba singa abantu be natonda baali tebakola nsobi, la dhahaba Allahu bikum, nandibadde mbajjawo nentonda abantu abaki abalala, wala jaa biqaumin yudhnibuna, nandibadde mbajjawo nendeeta abantu abalala nga abantu abo bwe bakola ensobi oba bwe bagwa mu madhambi, fayastaghfiruna Allah, beenenyezaani Allah waabwe tabaraka wa ta'ala, fayaghfiru lahum, ne Allah n'akola ki? N'abasonyiwa. Kikulaga nti Allah okututeerawo omulyango guno ogwa tawuba, abaana Adamu bagwa mu nsobi, tuliwo naye omusobya bw'amala okutegeera nti agudde mu nsobi, nadda ku maviivi ge n'awanjagira, oyo gwawanjagira aba yategeera obusukkulumu be nti musukkulumu mu byonna, si bwe kiri? Aba atongozezza ekitiibwa kye. Kankusigira ekifaananyi kino. Singa oba n'omukyala ewaka nga tamanyi valiyo, ne bw'ali kusobya tagenda kukugamba nti taata Sumayya amusore. Kubanga omugaso gutakola ki? Teguliiwo. Ne buli waagutegeera ajja kugwa mu nsobi nga obwangu bw'okwenenya weebuli. Lwaki? Amanyi valiyo. Kainaffe bwe tudde ewa Allah nti ayi Allah wange nsingudde mu nsobi fulaani, oba omugulumizza. Tegereka bulungi. Naye ate bw'omala okukola ekyo tega nti ale eddiŋŋana. Kena bwe kityo twenenyeze Allah waffe tabaraka wa ta'ala, nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim. Tegeeza abaddu bange tinze Allah waabwe nze nnyini kusonyiwa ate nze muki? Musaasizi. Ensonga zaffe tuzooleke eri oyo ajja zitegeera, tetuzinnyonnyola bantu. Nekyakabenje abavubuka naddala abakyawangalira mu mbeera z'okunonooza ono n'oli, bamanyi n'okubyewaanira balowooza nti mulimu guli awo gwa bbeeyi. Natandika n'okubalira banne, oli n'oyo n'oli, n'alowooza nti ssanyu, naye ng'ali kwongera ku mirimu gye miki? Mibi. Leba ebitiibwa twenenyeze Allah waffe tabaraka wa ta'ala olwenenya olwasikyaddira. Tunaaba tukikoze tujje tutuuka eri nnyini nsi nga tusiimiddwa era ng'atwaniriza okubeera ng'atusasula ekyo kye yatulagaanyisa. Ekyokusatu n'atugamba wal kabru dhuluma. Kaburi egye mugenda ne muziika bannammwe kizikiza, kinnya kisumibwa, fuuti ze muba musobodde, 500 mmeka, ne bateeka mu mwanandaani, ne bamuteeka mu kantu akaako akatono ate ennyo, olubaawo balwongeddeko, bongeddeko ettaka, ayi ne baziika n'ettaka eddala ku ngulu. Singa mufumiintirizanga ku nsonga eyo nga naawe okakasa nti abadde mukyala wange mmuteeseeyo sikyaddamu kumulaba, abadde mutabanyi wange, abadde mukwano gwange sikyamukubira kasimu, timunaayo oliwo tunyumyemu, twandifumiintirizanga ku kadde ako. Akthiru dhikra hadha min ladhaati, tulowooze nnyo tufumiintirize nnyo ku mukaaya w'ebiwoomerera, yaani al-maut, nga si mulala wabula oyo ajjamu ki? Emyoyo. Nga naawe okakasa nti akadde konna
oba kawungezi ka leero oba enkya oba jjuuzi ayina okukukyalira oyagala tokola ki toyagala kati akadde ako kazibu kakufumiintirizaako naye kyannaku nti twabifuula bya bulijjo ate ng'era bya bulijjo kubanga era bulijjo bikola ki bibaawo naye tulina ekyokuyiga kye tufunamu tunuulira hadithi ya sahaba ono Albara ibn Azib ategeeza n'atugamba tikunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi janaza twali wamu n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu kuziika fajalasa ala shafiri lkabri n'atuula ku mugo gw'entaana fabaka yatandiika okukaaba hatta balla thara yakaaba maziga ne gakulukuta ne gayita ku kirevu ne gatoobya ettaka we yali atudde basahaba nga bamutunuulidde bamukyukira beewuunaganya ki ekituuseewo n'abaga nti ya khiwaani abange baganda bange abange mikwano gyange limithili haatha fa aiddu mweteekereteekere ekifaanagana bwe kityo kyakadde ako kazibu tukasse mu bwongo hani mawla Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali muddu n'ateebwa okuva mu buddu n'akolera Uthman amuyamba ku mirimu gye ate nyo n'atugamba nti kaana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idha waqafa ala kabri yabki kati Uthman ibn Affan buli lwe yalambuulanga entaana buli yalambuulanga limbo yakaabanga amaziga fakila lahu ya Uthman bambuuza nti owange gwe Uthman tadhkuru ljannata wannaara wala tabki bw'ojjusibwa ejjana n'omuliro tokaaba watabuki min haatha ne n'okaaba olwakana akatono ennyo bakitaabwe yabatunuulira naga nti kambajjukizeeyo ebigambo bya mukwano gwange Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aga nti yaŋŋamba ebigambo bino nti inna alkabura awwal manazil al-akhirah aga nti mazima kaburi eyo gye mulaba yentandiikwa y'okubonaabona kw'enkomerero kaburi eyo gye mulaba yentandiikwa y'okubonaabona kw'enkomerero aga nti wal kabur dhulma kaburi eyo gye mulaba kiki kizikiza aga nti wassuraju lahu ettaala y'ekizikiza kya kaburi la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah wallahi ekigambo ekyo ekyekitiibwa kyekigenda okukutaasa ebibonyobonyo bya kaburi kyekigenda okukuyambako okubeera nga oyanukula ebibuuzo by'abamalayika kigenda kuyamba oyo eyakitegeera n'akikolerako tekigenda kuyamba oyo eyakyogeranga obwogezi kubanga bangi babyogera sibagule era nga ngenda kukyogera mirundi 1000 ngenda kyogera emirundi 1000 naye nga ayogera bwogezi wabula tiyakola ki tiyabitegeera Allah nabbi waffe Muhammadi aga nti man kaana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna singa omuddu asembyayo amakulu ago ag'ekitiibwa ku lulimi lwe nga ge gasembyeyo Allah n'amujjulula alina kuyingira ki jana omuntu yenna eyogera ekigambo ekyo era nga kyamanyi kyakakasa mu muki mu mutima gwe agenda kuyingira ki ejjana so ne ayogera obuki obwogezi oyo
nga kye kigambo kye yakakasa mu mutima gwe, kye kiri mu kifuba ate kye kifuluma ku luki, ku lulimi. Si bano nga mu kifuba tekiriimu naye kifuluma bufulumi ku lulimi. Era abo abaakakasa ekyo nabbi waffe Muhammadi bayongera okunyweza sallallahu alayhi wasallam nti as'adu nnas bishafaati yawma alqiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Be bagenda okufuna okuwolerezebwa kw'owekitiibwa nabbi Muhammadin abaakakasa obutuufu bwa la ilaha mu mitima gyabwe oba mu myoyo gyabwe. Mufalamu gya bitiibwa abakkiriza kayina bwe kityo n'atutegeeza ensonga ey'okuna. N'atugamba nti wal akhiratu dhuluma, enkomerero kiki? Kizikiza. Allah gy'atutegeeza mu suratul hajj aya ndowooza yakusatu, abaddu bwe bagenda okubeera nga balabika ng'abatamiivu naye nga mutuufu tebakoze eki? Tebatamidde. Wama hum bisukara. Naye ng'ekireese ekyo walakinna adhaaba Allahi shadid, ebonyobonyo bya lunaku ki olwo. Komera egenda kubeera nzibu. Nga muntu talina gwatunulako, buli omu ali ku bibye, embeera ekaaye. Naye atugamba nti ekigenda tutaasa ebyo byonna al-amalu salih, ettaala y'olunaku lw'enkomerero, kola mirimu miki? Mirungi. Tuyitirize okukola emirimu emirungi. Naddala mu mwezi guno gwe tulimu nga bwe guli nti gwa kwenyagira mpeera, ate twongereko nnyo. Bw'obadde okola ng'oli mu 50 dabolinga, obadde mu 20 dabolinga, percentage ekole ki? Erinnye. Illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati. Allahu akbar. Kigambo kinene ate kituwanye essuubi okuggyako yeyenenyeza Allah we tabaraka wa ta'ala nakkiriza n'akola emirimu emirungi. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati. Ulira Allah bwagenda okuddira emirimu gyo gyonna emibi agikukyusizeemu ebirungi. Kumanye yatwagala Allah. Agenda kuddira emirimu gy'okola nga mibi agikuwanisizeemu emiki? Emirungi. Lwaki mu kaseera ke wamujjukiriramu ak'enjawulo wayongerako nnyo? Katuyitirize okukola emirimu emiki? Emirungi. Natugamba ekisembayo kyokutaano, wasiratwa dhuluma. Dhuluma ya wasiratwa dhuluma. Olutindo olwo tetugenda okuyitako ate nga teri agenda kuwona kuyitwako kwalwo, okuggyako abatono ennyo. Era abo nabbi byagenda nga atunnyonnyola. Tulimu Ibn Abbas radiyallahu anhuma
yagamba nti abantu abagenda okuyita ku lutindo olwo bamiteeko emeka? 5. Yagamba nti omuteeko ogusooka eriyo abagenda okuluyitako nga lightening. Lightening kye kimpozi? Laddu? Kimyanso. Oladdu abadde atubuzizza oyo. Kimyanso. Sibo kiri? Gwe muteeko ogukola ki? Ogusooka. Naga muteeko ogwokubiri ng'embuyaga, kikoŋŋunta. Tolimu? Naga nti omuteeko ogwokusatu ng'emisinde gy'embalaasi gye wali olabyeko, n'ogwokuna emisinde gy'ente ensajja. Bwe yatuuka ku gwokutaano yagamba nti malayika za Allah zijja kubeera nga ziwanjagira Allah waazo nti ayi Allah basaasire. Kitegeeza ogwokutaano bagenda kubeera mu buzibu obwa buli ngeri. Sibagole? Mwana Adamu agenda osembayo ebizibu byonna bifunye ku Khantward esembayo, roadblock esembayo, ajjudde ebisago, yenna tafaananika. Naye agenda tuuka ku roadblock esembayo atunule gy'ava agende nti neebaza Allah akuntaasizza. Naye nga ebisago alina biki? Bingi. Naye ng'alaba at least. Naye ng'era tannaba kubanga waali ate bingi byateekeddwa okubeera ng'akola ki? Akola. Mwe muli okusasula amabanja, okusasula ono n'oli. Tannaba. Fudail ibn Iyad yaluteekulira siraatu mu mirundi emeka? 3. Aga nti Allah gwalisaasira n'ayitako bw'ati nga tafunye buzibu bwonna, kigenda mutwalira emyaka 10 emeka? 5 mu mbalaayamu. Naga nti oyo wekalitanda n'awamattuka, jjukira buli oseerera n'ovaako bw'oti oyingira mudumu gwa muliro. Midumu giri 7 egy'omuliro. Obaako omudumu wokola ki? Oyingira. Naye kati okutuuka ku ntobo kikutwalira emyaka emirala 10 emeka? 5. N'okuvaayo ate okomewo otindigge bupya emyaka emirala 10 emeka? Gy'emyaka 1,500. Kati mukadde ako kyekizikiza Abubakar Siddiq kyeri akola ki? Kyeri ayogerako. Ffenna twagala tetwagala, wa in minkum illa waariduha. Teri n'omu mu ffe okujja nga buli omu mu ffe ateekeddwa okubeera ng'ayita waggulu waki? Wa siraatwa. عن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله قالت يبوز النبي محمد كتيك يريد القرآن رقامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سير الله واقين دو كبير عنك بلتمو أتجاو ensi tekyaliwo, eggulu emusanvu tokyaziraba. Amubuuza fa aina takunu nnaasu yawma idhin, mu kaseera ako abantu bagenda kubeera wa? Eggulu omusanvu tezikola ki? Teziriiwo, ensi tolina gy'olaba. Kati yeebuuza fa aina takunu nnaasu yawma idhin. N'amugambwa w'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nti ala siraat, bagenda kubeera ku ki? Ku siraat. Kyobola nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu atugambye nti wasiraatwa dhuluma. Siraat eyo kiki? Olutindo olwo kizikiza. N'atugamba nti wassiraaju lahu, ettaala y'okuwona ekizikiza kya siraatwa al-yaqiin, kukakasa. Kola ki? Kukakasa nga tokoze eki? Kukakasa.
tunaddamu kukwatagana tujja kunnyonnyola tujja kwongera okugaziwa mu nsonga eyo ekoze eki esembyeyo biidhinillahi taala era mukkirize tukome wano kadde ako ketufunye ak'eddakiika 40 nina obukakafu nga katumala zibadde nnyingi tulimu abitibwa abakkiriza so okkirize tukomaawo saba Allah tabaraka wa taala akkirize tumaleko ekisiibo kyaffe olunaku luno olwaleero n'ennaku ezisigadde atuwa amaanyi aganaazisiiba